okutandikira mu ssaza Buddu munnamagye atabukidde abakozi ba gavumenti e Masaka abeeyambisizza ekiseera kino eky'omuggalo okukozesa obubi ebidduka bya gavumenti n'abalabula nti bagenda kubakwata. Omusasi waffe Omusange Kayinja yalina ebikira ku bino. Oluvannyuma lw'okukwata abakozi abakola oluguudo oluva mu Nnyendo okuyitira mu kibuga Masaka nga babba amafuta mu bimotoka ebiri ku gw'okukola omulimu guno, munnamagye Kano Samba kati ate akyukidde abakozi ba gavumenti abamu e Masaka bagambye nti beeyambisizza nnyo omuggalo guno okukozesa obubi ebintu bya gavumenti naddala ebidduka. Kano Samba ennaku zino bannamasaka gwe boogerako nga omusika wa Kano Kasiri eggwanga mu Bukambwe ng'emirundi mingi alabiddwako ng'abavubuka ab'ekyejo abayisaamu omutaka ow'embuya agambye nti tagenda kutunula butunuzi ng'ensimbi za gavumenti zoonoonekera mu bintu byegula okuganyula abawi b'omusolo mu kibuga Masaka. Nkuba omulanga mu bakozi ba gavumenti bonna ne bannamasaka bonna wennaasiŋŋaana emmotoka ya gavumenti ng'etisse omusenyu oba amataffaali nga terina bbaluwa ya kaawo egiragira egiwadde famisoni ogenda okwetikka n'okakasa ddala nti ebintu byeyeetisse oba amataffaali oba omusenyu nti egutwala ku disitulikiti, emmotoka yongenda kugikwata ngitwale zimanyi gye ngenda okuzikwata n'okuziteeka okulaba tulabye nti gavumenti efiirwa, gavumenti egula emmotoka eza gavumenti, gavumenti egula gureeda, buli kimu kyonna buli mwaka egula gureeda 2, buli disitulikiti efuna gureeda 2, efuna emmotoka 2 n'efuna n'ebintu ebirala mu ebinyini bye mumanyi. Neffe bannayuganda ne bannamasaka tetufuddeeyo ebintu bya gavumenti nga bikola ki nga byonooneka. Omusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Mu ssaza Bugerera abantu abasukka mu 20 be bakeesowolayo nga bano balaga tibeegwanyiza entebe ya nnyini ntebe wa disitulikiti ey'e Kayunga okudda mu bigere by'omugenzi Ffeffeka Muhammad Sserubogo yafa gye buvuddeko. Abamu ku bannakibiina kya Nuupu mu disitulikiti eno basazeewo batandike okwesunsulamu okulabira ddala ayinza okubakwatira bbendera beddiza ekifo kyabwe. Abamu ku bannanuupu okuva mu ggombolola eziwerera ddala 6 basonze ku nnaku eddaali Kafeero nga bagamba nti baagalayo abaakwasibwa bbendera ey'ekibiina kyabwe adde mu bigere by'omugenzi Muhammad Ffeffeka Sserubogo. Bano bakulembeddwamu Isaaya Daggwa okuva mu gombola y'Ekitimbwa, Wanyana Lidio okuva mu gombola y'Ebbaale ne Serubiri Emmanuel okuva mu gombola y'Ebusaana, saako boogere Richard ow'Eggaliraaya ne Matovu Azara ow'e Kayonza nga bagamba nti bo basimbye mabega wa nnaku eddaali nga bagamba nti alina okukwasibwa kaadi agguse ensonga. Nze Dogu Isaaya, coordinator w'eggombola ly'Ekitimbwa, nga abalwanyi abali mu kalulu ka omugenzi Ffeffeka Sserubogo tutuuse ffe okusalawo ku candidate kigwe gwe tugamba okuleeta ku district adde mu bigere by'omugenzi Ffeffeka Sserubogo. Nga tiimu yonna yali mu kunoonya akalulu k'omugenzi Ffeffeka tusazeewo candidate omu omukyala Nakwedde Harriet nga gwe tusuubiramu ebintu ebingi ennyo kubanga tumulaba nga mukyala mukozi era anayongera ku district yaffe Ffeffeka wawe yali asuubira district okutuuka. Nze Wanyana Lidia nga nviidde mu ggombolola ly'Ebbaale nga coordinator waayo. Tutudde mu meeting olwaleero nga tunoonya okulaba engeri ani agenda okuzza mu bigere eby'omugenzi Ffeffeka, naye nga tutunudde nga tulaba omukyala Nakwedde Harriet yekka yajja osobola okulwanirira district yaffe. Serubiri Emmanuel Busaana ne tugamba nti kati omuntu ayinza okuyimirira mu bigere bye ye Nakwedde Harriet asobola okulwanirira obuwanguzi ate era n'okulaba nga Kayunga district eyongera okutambulira mu mutima ogwo gwa Ffeffeka Sserubogo yaleka. Bannanuupu abalala nabo abayaayaanira baweebwe kaadi okwesimbawo ku bwa ssentebe bwa disitulikiti ey'e Kayunga kuliko Paulo Musoke, Maureen Nabukeera, Mugenyi Miguna, Senkubuge Rajabu, Brian Sebuuma wamu n'abalala nga kigambibwa nti ne mutabani w'omugenzi Ffeffeka Sserubogo waliwo n'abaagalayo abaakwata bbendera. Mu biseera bino entebe ya nnyini ntebe wa disitulikiti ey'e Kayunga erimu eyali omumyuka wa ssentebe ng'etteeka liragira akakiiko ak'ebyokulonda okutegeka okulonda mu bbanga eritasussa myezi 6.
Obweraliikirivu bweyongedde mu kitongole eky'ebyamakomera, obulwadde lumima mawuggwe bweyongedde okusitula enkundi, nga sabbiiti eno weetandikidde nga balwadde ba korona mu makomera beeyongedde okuva ku bantu 1,438 abaalina ekirwadde kino sabbiiti ewedde kati baweze 598. Alipoota empya eraze nti abasibe 103 be bakwatiddwa ekirwadde mu sabbiiti emu yokka n'abasirikale 5. Ayogerera ekitongole ky'ebyamakomera Frank Baine Mayanja ategeezezza bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu ti waliwo ebifo omujjanjabirwa abasibe ebyongedde okufuna abasibe abalwadde okuli ekifo ky'emugoya mu kkomera ly'e Kalangala, Ngora mu bbendobendo ly'e Teso wamu n'ebifo ebirala. Mu ngeri yemu Baine ategeezezza nti oluvannyuma lw'okukizuula nti ekirwadde kino kyeyongedde, minisitule y'ebyobulamu ewaddeyo ddoozi z'eddagala erigema COVID-19 2,000 okugema abasibe abali mu myaka egikuze. Kubanga tufunyeyo abalwadde 14 kwabo 135 basibe 5 basirikale. Bwe tugenda omugatte abakafuna ekirwadde ekya COVID-19 mu makomera bali 1,598 kwabo 1,444 basibe 22 basirikale 31 b'enganda z'abasirikale. Amawulire amalungi nti abo abakawona bali 136 abakyalina ekirwadde kino mu malwaliro gaffe ag'enjawulo bali 241. Twakafiirwa abantu 4 kwabo 2 basibe, omu staff actually health worker n'omu ow'enganda z'omusirikale oba z'abasirikale. Ate mu ssaza Busiro eddwaliro erya Wakiseera Health Center liguddemu ensasagge oluvannyuma lw'omuntu okukutuka n'afa. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe yalina ebikira ku bino. Atankalanyizza eddwaliro lino ategerekese nga Kasuna Edward wa myaka 65 okuva biti bya Mukama mu ggombolola y'Ebukomero, era kati wenjogerera nga ali wano alanamiziddwa afudde. Okusinziira ku basawo, omulwadde ono lutuusiddwa ne bamukazaako okumukebera, era bamukebedde bakakasizza nga abadde mulwadde wa COVID-19. Kino kyankalanyizza abantu bonna, era buli omu n'atandika okubuuka amacco naye nga tewali kyakukola. Omu ku babaddewo nga omuntu ono atuuka, Mpeza John Robert, ategeezezza nti tukizudde nga kizibu nnyo okumanya oba gw'oyita naye mulwadde oba mulamu. Bamuzeeyo nazze ku makya ng'atambula naye ng'alabika nti bagambye nti abadde alwaliddewo 2 naye bamuyisiza mitende y'isooka omuwandiikira ebbaluwa n'okumusindika emmanga gye bakeberera, bamaze omukebera naggwamu amaanyi n'akutuka nassa omukka ku nkomerero. Omugenzi kigambibwa nti yasoose kujjanjabibwako Ebukomero ne bagamba nti bamwongereyo lwaki Basaaka mu Masembe wano ewa Kiso. Mu ssaza Buweekula abatuuze mu disitulikiti y'e Mubende balaajanidde gavumenti ebataase ku njala egenda okubattira mu byalo. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebikira ku bino. Embeera embi abantu gye balimu mu kiseera kino nga tebalina kyakulya eviiriddeko abakulembeze Mubende okuwanjagira gavumenti okulowooza ku bantu abali mu masoso g'ebyalo nti kubanga abasinga ku bo badduka mu bibuga. Kino kiddiridde minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba okujja mu disitulikiti eno y'e Mubende okuzuula enteekateeka y'okugabira abantu obuyambi bw'etambula mu kitundu kino eky'e Mubende. Wano ebasinzidde ne bamutegeeza nti yadde nga gavumenti yalowooza ku abo bokka abali mu bibuga ebinene ebya municipalities ne cities, naye nti waliyo n'abantu bangi abali mu byalo nga bano baali bakolera ku kibuga naye baggalawo ekibuga ne baddukira mu byalo nga mu kiseera kino tebalina mmere gye bayinza kulya olw'omuwendo guno okuba omunene nnyo. Museveni William Zindoli ng'ono y'omubaka mu paalamenti owa Buweekula South ategeezezza nti mu kitundu kye alina abantu abali obubi ennyo ddala nga mu kiseera kino tebalina kyakulya nti kubanga bano emirimu gyabwe baali bagikakkabiriza ku bibuga gye baagobebwa ne badda mu byalo. Annyonnyodde nti bano embeera ebayinza obuzito olw'ensonga nti emmere eyali mu byalo eyali erimiddwa famire zaabwe zaasigala mu byalo yali y'abantu batonotono, yonna gye balidde n'eggwawo nga mu kiseera kino tebalina kakuzza eri omumwa, ekintu ekitadde obulamu bwabwe mu matigga. Naye bwe baavaayo baddukira ewaffe mu byalo konsitituensi zaffe ez'ebyalo, naye ebyalo gye yagenda ate talinayo lusuku, abadde Kampala nga gyayiiyiza. Ene Kampala abadde ng'apangisa ennyumba naye balaba nga bagaddewo nga takyakola n'agamba eno enju sijja gisobola. Omufaliso n'ekitanda n'abitunda n'afunamu transport amuzaayo ewaabwe mu kyalo ng'ewaffe Buswabwe.
kakati omuntu oyo ate bagamba tebagenda muwa ssente obuyambi buno tebajja bawa ba municipality n'abasite naye ate abantu abawejjere betuyita vulnerables tebakyasobola zibeeramu kati bazidukamu abantu abali vulnerable omuntu ng'aliwo obubi abeeri enkuta tayinza kusigala mu Kampala enamba ennene esinga yadduka ewaffe mu byalo nagituusa n'owekitiibwa Nabanja ne mugamba abantu badduka mu byalo kakati ebyalo byandibadde biyambibwako. Mukwanukula Minisita Nalule Judith n'abako bategeezezza nti ensonga eno agenda girowoozaako naye n'asaba abakulembeze Mubende okunnyonnyola abantu nti enteekateeka eriwo mu kiseera kino bagenda sooka kulowooza kwabo bokka abali mu bibuga ne bano oluvannyuma balirowoozebwako gavumenti bw'eriba ekyusizza mu nkola. N'agamba nti eyo Mubende batuwadde abantu bali mu 7 kitegeeza nti buli omu tagenda kufuna era bw'akimanyi akakkana n'alindirira ekiddako. Of course bansabye nti waliwo abantu abali mu town councils nabo ng'omuggalo tegubayisizza bulungi ng'era bagwa mu groups 12 ng'eza bano abafiibwiddwako abali mu municipalities n'ebibuga ebinene era ne mbategeeza nti ku ssaawa eno gavumenti essira yalissa ku bali mu municipalities ne cities naye nga bwenfunye ekirowoozo kya town council nakyo nja kuba nga nkitwalayo eri abakulu babenga bamanya nti waliwo town councils nazo ng'oba oliawo ziringa municipality. Sebuufu baana ba Kintu CBS FM Mubende. Musaza Buddu abatuuze abakagologolo Town Council mu district y'e Bukomansimbi bawanjagidde ekitongole ky'ebyenguudo ekyayunula kibeeko kye kikola ku kifo ekifuusa akattiro ku luguudo Mwasanjala oluva e Ssembabule okudda e Masaka. Abatuuze nga bakulembeddwa mmeeya wa Kagologolo Ssekigudde Alex bagamba nti ekkoona lya Katengeeto nga wakava mu kibuga ky'e Kagologolo ng'odde ekitaasa kati lyakatugumbula abantu 3 ekintu ekibeera liikiriza nti lyakutugana abalala singa tewabeerawo kikolebwa. Abatuuze baagala waakiri mu kifo kino wateekebwewo obugulumo okukendeeza ku ndiima kyokka mmeeya Ssekigudde Alex alabudde n'abazadde abatuma abaana ku bugaali nabo baviiriddeko obubenje okweyongera. Kuba kati wafiiriddewo abantu kumpi 3 abazze bafiira mu kitundu kyekimu ekyo. Naffe abavuzi b'ebidduka tulina okufaayo ennyo okutunuulira ekitundu. Olaba nga waliyo ekkoona n'osobola okuba ng'osala ku speed kubanga oba tomanyi ate abamu n'oluguudo abatalumanyi naye n'aleeta speed nga nnene ate eri wansi waliyo ekikko ng'okkirira mu kasenya ako kyova olaba nga wagwawo nnyo accident nnyingi. Naye ndowooza nti tulina okwebeereramu ng'abavuzi b'ebidduka okusobola okusinziira ku luguudo lwaffe olwo nga we luli tusobole okuba nga twekuuma ffeffe nnyini we tuteekuuma tewali mulala ayinza kutukuuma naye n'abaana abato okubatuma ku luguudo nga balina obugaali. Omwana muto ataddeko abantu 3 ye waakuna bali ku kagaali kamu ate oluguudo luyitako ebidduka bingi ndowooza nti nakyo kikyamu era abazadde balina okukikyusaamu. Musaza Mahogolo omubaka wa gavumenti atuule Ssembabule ayagala buli muntu asitukiremu abeeko n'ekyakola okulwanyisa ekirwadde lumiima mawuggwe basobole okukituula ku nfeete. RDC Lieutenant Ramadhani Walugembe abadde ku kitebe kya disitulikiti akulira ebyobulamu n'obujjanjabi Dr. Charles Matovu bw'abadde amukwasa ebintu okuli ebyambalo ebyabajjanjaba COVID ne sanitizer ne sabbuuni ow'amazzi saako n'obubombo obutono obufuuyira saako masiki n'ebirala ebyaweereddwayo abalaka Youth Sciences Programu. RDC Ramadhani Walugembe agambye nti buno obudde si bwa kunenya gavumenti wabula bwa buli omu kubaako n'ekyakola okulaba ng'ekirwadde kya korona kirwanyisibwa. Luno olutalo lwa COVID teri ajja kuluwangula ng'ali omu. Tewali muntu asobola kuluwangula, lwetaaga buli muntu nga tuteese emitwe gyaffe ffenna wamu. Abantu mubasomese mu kifo ky'okubagamba ebintu ebirala mu lutalo luno. Mubeerewo ku lwaffe, mubeerewo ku lw'abantu, mubasomese. Tewali muntu kati gw'ojja kunenya nti ono tiyakoze kino, gwe wakoze eki? Gavumenti tekoze kino, gw'okoze eki? Ne masiki ey'esiringi 10,000 bwe baziteza gavumenti tezinnakutuukako, masiki gyetuuseeko nga bw'olinda eyaki? Naye bino ebyokuddawo ne tunenya bunenya era gavumenti eno tekoze kino. Gwe weesooke weebuuze gwe ng'omuntu omu gw'okoze eki? Gavumenti ye omulimu gwayo egukoze, abantu ebasomesezza, abasawo baabano omulimu gwayo bagukoze, n'abamu mu balabe bafiiriddwa n'obulamu bwabwe nga bateereddewo omubiri. N'olw'ensonga eyo nammwe mweweeyo buli mu department gy'olimu okulaba nga tulwana nga twetaasa obulwadde buno.
Nyini ntebe wa district y'Essembabule Patrick Nkalubo asabye abantu abafunye ekirwadde ekya corona obuteekweka bagende mu malwaliro bajjanjabibwe. Bano abalaka ihedese team olw'omulimu munene gwe batukoledde kubanga tebatandikidde ku bino buli ssaawa tebakoowa batuyamba naye tukubira omulanga ebitongole ebirala bagezeeko nabo batuyambe ng'ebitongole bino bwe bituyambye kubanga luno olutalo si lwa muntu omu kinnoomu wabula lwaffe ffenna tukwatire wamu naye nkubira omulanga abantu baffe bonna gye bali wansi eyo twegendereze obulwadde butta ate bw'olwala leka kwekweka kubanga nga dokita bwe yabagambye tewali muntu gwe bagenda kutwala kujja mu maka ge bakukuumiraawo ne bakulabirirawo n'obujjanjabi bwonna ne babukuweeraawo okukujjayo mpozi embeera ng'egaanidde ddala nawe n'ogamba nti muntwale tukutwala mu malwaliro amanene. Mu ssaza Busiro ebitongole eby'obwannakyewa bina bidduukiridde abantu abakuze mu myaka abasukka mu 100 mu bizinga by'e Bussi oluvannyuma lw'abakadde baayo okuwanjaga olw'ebizibu n'okusoomoozebwa kwe bayitamu mu kiseera kino eky'omuggalo. Omusasi waffe Kakooza George William alina ebikirawo. Ebibiina by'obwannakyewa ebidduukiridde abakadde abawangaalira ku kizinga Bussi kikulembeddwamu ekitongole kidduukirize ekya Red Cross Society of Uganda ettabi ery'Entebbe, ekya Hope for Restoration Face of Entebbe awamu n'ekya Asfuwe. Bano batwalidde abakadde abasoba mu 140 ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo omuli akawunga, ebijjanjaalo, omuceere, sabbuuni nga byonna bibadde bizitowa ttani 1.5. Ssentebe wa Red Cross Entebbe ate ssenkulu w'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Hope for Restoration Robert Kigundu atunyonyodde enteekateeka eno mwe baayise okuyamba abakadde abasoba mu 100 ku bizinga bino eby'e Bussi. Bannaye obulwadde buno gye buli bamaama, bataata, bajjajja. Tuyinza okubeera eno n'ogamba nze sinnafiirwa, abamu tufiiriddwa abantu abawera eri ku lukalu. Bannaye munaabe engalo, bwe tutanaaba engalo tugenda kufa. Korona atta, bameka nga baakugema tebannatuuka bagema. Abakulu be baagema kati ntuusa okusaba kwange eri gavumenti. Bannaye emyaka gino mutuyambe mugigeme. Abakadde bano nga babuganye essanyu nga bamaze okwasibwa ebya ssava batubuulidde nti obugubi bwe bayitamu bw'amaanyi nnyo ku kizinga kino omuli eby'entambula, ebyobulamu so nga n'obuyambi obulina okuva mu gavumenti okubayambako ng'essente ezayisibwa ez'abakadde bazikonga lusu mu kiseera kino era nga bakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola eno Charles Mukalazi basabye gavumenti ebafeeko nga bannakyewa wano bwe babadduukiridde. Tusanga okusoomoozebwa eri abakadde abasinga tebakyasobola kukola, tebalina ssente kubanga abeetaaga bangi batakyasobola kukola, abamu balwadde lwakuba nti chairman waffe yatuteereddewo akabega eri poliisi okulaba nti abamu batuleetera ku mapikipiki kubanga babadde balina kutambuza bigere. Eddoboozi lino nsaba lituuke eri gavumenti nga ekola adjustment mu myaka gy'abantu be bagamba nga bakuze gijje ku 8 egizze ku 6. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza ku kizinga Bussi Entebbe. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu Kyabasa.